Mukama yebazibwe nnyo munnange kubanga osobodde okubeerawo mu kyokuyiga ky'olweggulo luno. Njagala okwebaza ennyo abantu ababaddeko ku makya. Naye mwebale nnyo mwebali eddala okusiima omulimu Katonda gwakoze ku sabbiiti eno, era mwongere okusaba kubanga Katonda kitaffe mukulu w'omu ggulu ayagala obubaka buno butuuke ku buli muntu. Ebimu ku birungi ebiri mu kubeera nti tuli mu lockdown kwe kubanga tusobola okufuna obubaka bungi, naye ate ekizibu kyenzudde musumba nti kakati buli omu bw'abanga ataddeko ono n'abanga awuliriza mu bulizi gundi, oli n'awuliriza mu bulizi gundi, oli n'awuliriza mu bulizi gundi, tugenda okufuna obuzibu nti bw'ono yagala okuyisa message eri official wano ate nga abantu bagenze dda ku mitimbagano egyabwe gye beekolera, abantu bajja kufiirwa nnyo obubaka. Waliwo eyambuza ekibuuzo nanga nti naye lwaki mutandika ssaawa 6? Okubulya kuno lwaki tutandika ssaawa 6 ng'abantu n'abamuffe mugenda okugera nga tulina kukyamisana? N'olwekyo kyekimu ku bisoomoza abantu bangi basubiddwa puroguramu y'okumakya musumba kubanga abadde ku Zoom waabwe ku gundi waabwe eyo basubiddwa. Kaakati wana abamu kati tugenda bafuna mulundi gugira ki ate gusooka abatabadde okumakya. Naye Mukama mwebaza kubanga byonna bya bulungi. Ekiseera kino katuweeyo okusaba okuggulawo wano, ate nina oluyimba lwe njagala muwulirize n'obwegendereza nga muyimba eyo lwe lukwata ku bintu bye ngenda okwogerako olwaleero. Katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa ennyo ow'ekisa, olina obubaka bw'oyagala buli lunaku okutuuka ku baana b'abantu, era olina enteekateeka eyo ey'amaanyi. Nkwegayirira mu kisa kyo n'okwagalako obubaka buno busobole okutuuka eri abantu beetegeke, n'ekisinga obukulu balabuke kubanga waliwo bingi bye tukola nga tetumanyi, naye tulabuke nti waliyo akakodyo akali emabega w'ebintu bino byonna bigenda mu maaso. Tuwe emikisa gyonna ekisa kyo mu byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Oluyimba luno mulumanyi bulungi, naye njagala oluwulirize. Laya engoma tegeza wana, Yesu alija mangu. Musanyuke mwe abatambuze, Yesu alija mangu. Yesu aja, Yesu aja, Yesu alija mangu. Bunya chino mumawanga kona, Yesu alija mangu. Aja kujane chitibwa chinji, Yesu alija mangu. Yesu aja, Yesu aja, Yesu alija mangu. Yimu samasogo musizona, Yesu alija mangu. Entalalo musungu mubatu, Yesu alija mangu. Yesu aja, Yesu aja, Yesu alija mangu. Magezi geyongedde mu bantu, Yesu alija mangu. Enjala era nebikankano, Yesu alija mangu. Yesu aja, Yesu aja, Yesu alija mangu. Enjiri ebuna mangu musi, Yesu alija mangu.
ebyo byonna bitulaga fenti Yesu ajja mangu nnyo Yesu ajja Yesu ajja Yesu alijja mangu Omuwuliriza omulungi nawe wenna ayinza okubeera nga munnange oli ku mukutu guno oluyimba olwo lulina amakulu mangi nnyo era ababadde nange emyaka gino giringa 15 bwe mbanga mbuulira nsoose ekyawandiikibwa mu sabiti zonna zembeeramu kimu kyokka kye nkozesa era n'oluyimba nkozesa lumu ekyandiikibwa ekyo kiri mu kubikulira essula 12 olunya olw'12 kale musanyuke mu eggulu n'abatuulamu naye zisanze ensi n'ennyanja lwaki kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi nti alina akaseera katono kati oluyimba olwo lukwata ku bubonero bwonna obubonero obw'enkomerero buli mu luyimba olwo njagala okubategeeza nti nno ebintu bye tulaba buli tuba tugenda okwogera obunnabbi abantu bafuna okweraliikirira n'okutya songa obunnabbi bwe butulaga kiseera kye tulimu wa gye tulaga tutuuseeyo tutya ate ne tumaliriza nga tugamba nti si mu maanyi gaffe naye Yesu byonna ajja bituyisaamu omuyimbi kyeyava agamba nti nno musanyuke mmwe abatambuze Yesu alijja mangu obunnabbi bulina kuleetera ssanyu ng'omutambuze buli byonna byayimbako wansi awo abakuga nti gwe omutambuze sanyuka kubanga obubonero bwonna bulaga nti mukama waffe agize eki ajja era atuuse n'olwekyo mukwano gwange awuliriza oluyimba olwo ndukuwadde nga lulina ensonga enkulu obeere n'essanyu oggwemu okutya emikisa gino sigifuna buli kiseera egy'okwogera gye muli n'olwekyo bwe nfuna omukisa n'enjogera mba njagala mbakoonera ebintu bye muyinza okusigala nga mulowoozaako ekigambo kye twayogeddeko ku makya abaakisubiddwa kiga nti waliwo olukiiko lwe bayita COP 26 olugenda okutuula mu Glasgow eri mu Ireland nga olukuŋŋaana ono olugenda kuba mu bakulembeze abasobola okusalawo ku by'obutonde era kino kyewunyisiza abantu bangi nti ebintu bye bagenda okwogerako ate mukyala waiti yabiwandikako mu 1800 kyenjagadde okubannyonnyola nti nno waliwo ebyatandika edda myaka nga 5 waliwo ebbaluwa omukulembeze omukulu ennyo gye yawandiika Papa Francis ng'ebagita Laudato Si ebbaluwa eno yali eyogera ku butonde n'ensi engeri gye tusaanidde okulaba nti tulabirira ensi eno n'awandika n'endala bagita Tutti Frutti eyo sijja kugyogerako nnyo obudde nina butono naye nga zino zonna ziraga nti tulina okulabirira obutonde mu ngeri enjawulo era ne bakola ne movements oba ebibiina ebinaakakasa nti kino kikolebwa obutonde bulabirirwe era buli nsi yonna neerondebwamu abantu abalina okukola ku butonde bwino gwe nafuna nga President Biden agenda okulondebwa yali akyali elect bwe babanga balondeddwa baba bafuuka elect nga tebannatula ku ntebe naye kyalaga bulungi nnyo nti ekintu kye yasooka okulowoozaako ennyo byali ebintu bibiri COVID n'engeri y'okumulwanyisa ate n'ekigambo ekikwatagana n'obutonde era mu buli kitongole bwe yali alonda yali tanafuka president naye abaana obuyinza obulonda abakulembeze banaakola nabo mu buli kitongole kyonna kibeere kyabyanjigiriza bazita department feze tuyita ministries Department of Justice, Department of what, yonna yateekayo abasajja abakugu ennyo mu by'obutonde kakati nga mu Department of Justice basobola okuteekayo amateeka agakwata ku butonde mu Department of Education nga basobola okukola syllabuses ezinayigiriza abantu ku butonde yonna mu makolero industries n'ateekayo abasajja n'abakazi abanaasobola okulwanyisa omukka ogwo oguva mu bifactory ogw'amaanyi ogwo omukka ogwo
era waliwo omusajja Elon Musk ndowooza wa company bagita Tesla eri gye nayogereko ku makya bagita Telsa naye ono company bagita Tesla ekola emmotoka ez'amasannyalaze ez'amaanyi ezategerekeka nga kirowoozebwa nti obutonde buyinza okutaasibwa singa emmotoka zitandika okutambulira ku masannyalaze era olaba kakati bigenda bibeerawo era ne kayola yafuwanwe kayola kirabika emu ku kayola zijja kuba z'amasannyalaze ezimu ekitegeeza nga tezikozesa mafuta kukola mukka guno kakati enteekateeka ezo zonna ezaakolebwa okukola emmotoka ez'amasannyalaze zitafuwa mukka okukendeeza ze tuyita emissions ebimotoka bino ebikadde byonna bagenda kubijjawo twafuna n'ekiragiro nti ogw'enkumi we gutuukira twalina okuba nga tetukyakozesa bikompyuta bikadde bifiriji ebikadde byonna nga tubigobye byonna kwegamba ebintu byonna ebiyinza okwonoona obutonde olaba enteekateeka y'obutonde yatandika dda naye kakati egenda etuukirizibwa mu nkiiko zino ezigenda okukolebwa nga lwolya COP 26 olugendo okukolebwa eri mu Glasgow ndowooza Northern Ireland kakati ng'enteekateeka zino wano COVID waliwo abakola statement nti abasajja Abachina oba bonna gye byava nti bitutabula baddira obutonde ne babutawaanya ndisimanye mmese yate ekitegedde ne batawaanya obutonde kwe kuvudde ki bino byonna bye tulina okufuna ebirwadde bifaana bwe biti n'olwekyo nga ne COVID nakyo kitundu ku butonde bwe twabwonoona ne tuddira emmese ne tuzigatta mu kapasima ne tuzireeta mu bantu ne tuzirya ne tuzikola ki n'obuwundo bwonna ebyo byonna ne bireeta COVID bwe batyo bagamba nti obwo butonde twabutawaanya okitegedde bwe tugenza okutematema ebibira n'okukola ki obwo bwonna butonde bwe tandisa okufuuwa omukka mu bbanga mu factories zaffe obwo bwonna butonde bimotoka bino ebyamafuta katubijjewo kubanga bifuuwa omukka mungi katukoleza amasannyalaze obwo bwonna butonde ebimaze ebbanga nga bitegekebwa kakati mu lukiiko lwaffe luno olugenda okubeerawo sikugamba nti awo Sunday law netandikira no naye ejja kuba nteekateeka catalyst eyambako okutandika abantu okuwummula singa abantu bawummula olunaku lumu factories zonna ne ziggalawo obutonde bujja kuwummulamu olunaku olwo abakyala n'abaana ne babeera awaka n'abaami baabwe era papa bwe yajja kuno alina ebigambo yayogera ng'omukulembeze naga nti ekintu ekyonoonye ensi eno bibiri family ate n'obutonde nti singa tutereeza family bataata abagenda ku ssaawa 11 ne bakomawo 5 ogw'ekiro singa bafunayo olunaku ne babeera n'abaana awaka abaana bafuna embuto bajja kendeera abaana abalaluka ne bagenda ku nguudo bajja kendeera ebintu bijja kuba birungi family ekyokubiri singa obutonde tunaabulabirira tujja kutereera mu nsi eno naye nga tukyalina abaana abayaaye ababbi abaki abenjeera bonna ku nguudo family tulina ozikolako lunaku ki lwe bagenda okulonda taata lwanaabeera awaka omusajja akola mu gavumenti ejja kumubanja nti ku Saturday beerayo ekitegeeza Sunday lunaku olwaweebwa ekitegeeza lwe banakkiriza abantu bonna okubeera awaka n'abakozesa lwe bakkiriza abantu okubeera awaka mu factory zonna n'olw'ensonga eyo ekintu kino tulina okukitegeera ne factories ku Sunday osanga abaziggadde ne bona ogenda okugula emmotoka mu bondi bajja kukkiriza kuba bajja kuba basibyewo enteekateeka eno eri international yonna ekyo kitegeeza ki nti nno family ne environment bigenda gattibwa wamu kakati bino byonna bye mbadde muwulira nti taata yasse maama ate nga corona yabireese si mulala taata yasse maama taata natta abaana bajjaga nti ebyo byamaka tebajja biteeka ku corona naye nga te corona yabireese basigadde awaka ne batunuuligana tebaagala kulabaganako kakati bagenda kubeerawo essaawa 12 batunuuligana ekyo kijja kuleeta obuzibu bajja kwetema bajja kwetta kati mu process eyo bano nga baga nti no ekireese ekyo family songa COVID ngenda kumwogerako yajja kukola ebyo biyambe ku lukiiko luno olugenda okutuula okusalawo kaakati kye tulina okutegeera obulungi nti COVID ono alina akakwate kanene nnyo ku lukiiko olwo olugenda okubeerawo alina akakwate kanene nnyo ku by'omwoyo alina abantu bagenda ne baleekaana nze ne mbasekerera n'obbasekerera nga bagamba nti abo beyogeza abo bonna bibuli kimu bakirabamu ensonga ebintu bya COVID bya bulamu health
ekyo teri akigaana naye omuntu alina amaaso akiraba bulabi nti covid prakasa nti covid alina enteekateeka ye eri organized okutuyingiza mu kintu kye baatuuma new normal tutandike okumanyiira ebintu ebitali bya Katonda era betubadde tutamanyidde. Ffe tumaze wano emyaka mingi nnyo, nze nsukka myaka 5 gye maze ku nsi kuno. Olwaleero lwondetera new normal. Emyaka giri gyonna obadde olinda ky'okugireeta. Era gira wano, new normal gira wano. Era new normal ali biblical. Katusoke tulowooze ku covid. Covid yendwadde eyayiyizibwa maze ebbanga liri myaka nga 15 nga ngamba abantu nti ebirwadde bino bayiye bali ne bakola eddagala ne bafunamu ssente nga bawakana. Naye okutuusa president yennyini yayimuka Trump n'akola statement nti Abachina mwe mwakola endwadde. Era ne batuga nti yava mu laabu mu Wuhan. Kaakati ekitegeeza nti ebyo byonna bye mbadde njogera emyaka gyonna bibadde bituufu. Bibadde bituufu nti endwadde bakola nkole. Kati bali na basobola okutunda amadagala gaabwe ne bafuna ssente. Naye ekyo tekijjawo endwadde kubeera okubanga endwadde ebeegize eki ezze. Kati ekizibu kyaffe si kyakugamba omusota gwayingidde gutya mu ntamu kubanga tulina okulya. Kaakati kye tulina okukola omusota tugujja tutya mu ntamu. Tunaazuula edda engeri gye gwazze. Kaakati yo covid waali era attira ddala kubanga twakisomyeko ku makya ngere ne White akola statement myaka 1898 ng'akola statement n'agamba nti Setaani ayiwa obutwa mu bbanga bwabuyiwamu obukadde n'obukadde bw'abantu ne bufa. Statement nga ntuufu kubanga na wano tukiraba nga covid ayita mu bbanga. Era president waffe omwagalo atulabula bulijjo musembereeyo mukole eki mwambale mask mukole ebintu bino byonna kubanga covid ayita mu bbanga. Kaakati enteekateeka ye yakubanga asobola ofuna buli muntu. Kati bw'afunwa buli muntu covid yendwadde eyateekebwateekebwa obulungi ng'esobola okusibira awaka. Bwekusibira awaka n'otatambula oba osigadde kukozesa tekinologiya ekyo nakyo kyali kigenderere nti mayanja bw'anaatuula awaka nga tasobola kuvaawo kubanga lockdown yansi yonna togamba nti bagiteeka mu Uganda yokka yansi yonna. Ekitegeeza mayanja talina kyakkola okutumya ebintu ku luguudo ayina kuba simu. Ekyo nja kituukako ekya tekinologiya. Covid bwe bulwadde obwawulira ddala abantu mbuulira eno new normal gy'oŋŋambako is it normal? Kankubuuze gwe is it normal not to hug your mother or grandmother? Imama kankubuuzeeko n'omukwatako ku kibegabega maama ndudde okulaba mukwano oli otya muzeeyiwo ng'owulira ddala weetaaga okumukoonako. Naye gwe Peter new normal is it normal kati ne hago jinganye naye noŋŋanira ddala n'ogendayo jamusiga obulwadde noŋŋanira ddala n'ogendayo is that normal? Kakati ekyo ky'oyagala okuŋŋamba nti eyo new normal oyagala ngibeeremu. Waliwo akakodyo akali awo abasinga ketutannalaba nti oli bwe yaleeta ekigambo ekyo ba yakijja mu Amerika aba yakijja Bungereza ensi yonna gye yakijjamu yali ayagala okutumanyiza ebintu ebitali bya bwa Katonda. Ffe abantu tuli social, we are social animals. Kasitookera ku makya n'onjawula ne mayanja kiringa ennyumba bw'ogijjamu omuntu. Kakati musumba gwe va mu nju gy'olimu ogiteekawo omwaka mulamba tolina ky'ogikozeeko obadde ogirinnyirira nga nnamu naye bw'otogirinnyirira ate lwefa kubanga Katonda yatudesigninga nga tuli social beings. Kakati gwe tuyinza kuŋŋamba nti new normal kwe kwawukana tobuuzizza ku muzeeyiwo tomulamusizza nako gwe n'oŋŋamba nti eyo new normal. That's not normal, that is abnormal. Setaani kyagezaako kukola kwe kukakasa nti ebintu ebituufu abifuula ebikyamu. Sabbiiti entuufu eya Saturday n'akuwamu Sunday naga nti that is the new normal era yenteekateeka yaabwe. Okitegedde? That is abnormal. Katonda n'atuwa obufumbo obutuufu bwa mukazi omu ye Setaani n'aga nti 4, 5, 3. Katonda, that is abnormal. Katonda n'atuwa obufumbo obuli normal nti bwa musajja na mukazi. Naye n'osanga ng'abantu beewasizza ebifaananyi by'abantu abeewasizza abasookera ddala eri mu New York ne mu state endala bwe mbikulagako oyinza n'okwewuunya ne weebuuza nti omusajja ku bano yaani n'omukazi oba omukazi yaani ku bano. Okitegedde? Bo kye baagala kifuuke new
normal. N'olw'ensonga eyo enteekateeka ya COVID ya divide and rule. Bw'obaawula ojja kubafuga kubanga tebakyasobola kusaba bonna. Akabugumu k'obooluganda Setaani n'afuba akamalewo akatono akabadde kasigaddewo newankubadde olumu tetwagala yagalana nnyo naye ako nako n'afuba akagire ki akajjewo. Njagala okutegeeza nti tongamba nti new normal nti kintu kiri normal amakanisa okugaggala. That's not normal. Kubanga COVID yo mulimu gwe gwakuwakanya Katonda byagamba. Singa osoma Abebulaniya sura 10 olunyiriri olwabiri mu 5 oluga nti temulekangayo kuŋŋaana ng'abamu bwe bagira ki bwe bayisa. Kati Bayibuli ganti temulekangayo kuŋŋaana ng'abamu bwe bayisa naye twejjukanye nga buli kiseera nga bwe mulaba olunaku lwa Mukama waffe bwe lunatera okutuuka. Statement ya Pawulo egamba nti okuŋŋaana kutuyamba okubeera ready kukudda kwa Mukama waffe. Kati Yesu anatera okudda nga kakati okukuŋŋaana kuvaawo kati ng'olyaga nti new normal. Ate si wano Uganda yokka ate mugamba nti ate twogera ku Uganda yokka ensi yonna abantu nga bajja mu masinzizo. It is a trick, it is a plan. COVID nteekateeka eri organized stand gye yateekateeka obulungi n'atandika okugitukuba. Gwe tuyinza kuŋŋamba nti kiri normal. Waliwo kye nandiyogedde naye sijja kyogera ku muzindaalo. Mukama wange ayinza okuba muganda wange omu ekikonde. Tuŋŋamba nti kiri normal okubeera nga tetukyasobola kukyalagana. Omusumba takyasobola kunkyalira. Gwe nonyumiza nti yo new normal. That is an abnormal. Tonteerako kali kanyu kumbuzaabuza. Musumba wange mwetaga kati nze ndi single. Ndi nzekka. Ndi ku buzibu obutagambika. Business yange esaanyewo ebibiina bisaanyewo neetaaga okusabirwako nga nzira ku simu ene simu muntu. Ate bwe nzira ku simu eno ntandika okwogera ebyama byange byonna babimanye sente zange zafudde bwesti kubanga kigendererwa kya COVID nja kituukako. Ekigendererwa kye kyali kyakutuka ettabye twogera ku masimu. Kuba tokyasobola kutambula genda wantu wonna. The only thing you can do kwe kukozesa essimu. Ate buli lw'okozesa essimu wabaawo agirumika. Ekyo tekiriko kuteesa. Sigamba nti lwa bubi kubanga bakulumika olw'obubi ekyo kiba kirungi nnyo. Naye bw'obeera ddala nga oli muntu mulungi n'ebyokola birungi ate kakati okulumika kwaki. N'olw'ensonga eyo sisobola kukyalirwa musumba. N'omusumba ali wuwe afa. Aganti singa nsobola okutambula naye tekisoboka. Nengenda nenkola ki nenkyali omukrista naye naawe otyayo kubanga corona kye yasooka okukola kwe kutuleetamu entiisa. Ffenna ne tufuna okutya okutagambika. So enteekateeka ya COVID ya divide and rule kasita obaawula n'obateekeeka ne babeera eyo ne batya okukyalagana oli bwalengera munnayimeerira bayi. Ekyo kyali kigendererwa kya Setaani kusuula kukkiriza kwaffe mu nsi yonna. Naye ate COVID kyenjagala mu mutegeereko nti alina waliwo mu luzungu kye tuyita type ne antitype. Ebintu ebyaliwo mu ndagaano enkadde byali bisonga ku by'endagaano empya. Endiga etalina bulema bwe yattibwa ng'eyimirirawo ku Kristo agenda okuttibwa nga talina ki bala lyonna lya kibi. COVID batugambye era tumaze ebbanga nga tukimanyi nti singa obeera nga tolina kapapula kaakugema mu Pakistan simu kadi yo bagijjako. N'ensendala tosobola kulinnya baasi tosobola genda wa. Okitegedde akati bwe kituukanga wano nga tetunnafuna ddagala awo tetugenda kwekaabira bwekaabizi. Okitegedde naye nga point eri bweti nti kirimu okukaka. Kati type eri etya nti nno kakati bwe tunalaba COVID byonna byakola alina gy'atutwala temusaba ate nga tumanyi nti maaso eyo okusaba kugenda kugaanibwa mu ngeri ey'enjawulo endala. Temukuŋŋaana ate nga tukimanyi nti maaso eyo waliyo obutakuŋŋaana. Kwegamba COVID mu luzungu bagiyita dress rehearsal ekituteekateeka olw'ekinene ekijja. Kaakati n'okukozesa ekifuba nti temujja genda mu supermarkets kugula ne simu kadi zammwe ziyinza okusalibwako nga mu Pakistan ne ATM kadi eyinza okuggwamu amaanyi tojja kuddayo ku mulimu. Ebintu ebyo byonna nga toli vaccinated. Ebintu ebyo byonna bitulaga ekigenda okubeerawo mu maaso nga kubikulirwa bwagamba nti tebaligula so tebalitunda okujjako abalina akabonero kaki kensolo. Kwegamba
COVID aina lessons enkulu ennyo zalina okuyigiriza abakristaayo bategeere nti waliwo ekintu ekinene ekisinga obulwadde. This is bigger than a health issue. N'olw'ensonga eyo COVID agenda kutuleetera ebyokukaka mukole ekirina okukolebwa. Agenda ebintu bino byonna ali mu kulumba Katonda omukulu ow'omuggulu, Katonda byayigiriza. Bebulaniya 12:5 okugambya aga temulekanga kuŋŋaana ye COVID aga nti temukuŋŋaana. Wulira nno bwakugamba nti munoonya amakubo agaddi. Ono akugamba nti gedda gaveeko kati tuli mu new normal. Katonda agamba makubo gadda. Ono agamba nti fe tuli mu kipya. Ekipya kye kiruwa by'ebintu byetugenze tulaba ng'amateeka ga Katonda gakyusibwa. Kaakati kiri okay mu nsi yonna okutwala abantu mu church ne babagatta ng'omusajja awasa musajja munne n'omukazi. Era statement gye bajja okugamba nti eyo new normal. Kaakati COVID waje yatutwala. Ntuuka ku nsonga gye nayagadde gye nababuuliddeko ku makya. COVID ono olw'okubanga okutambula kukalubyemu, olw'okubanga tetulina kusemberagana, olw'okubanga n'okusinza tetukyasobola kusinziza wamu, kaakati ffenna baatuwa amagezi nti tugende online. Musumba essimu okukyaka mu Uganda zatandikawo mu October ndowooza nga 28 1998. Nali ku lusozi luno era ndowooza nyiza okwogera ne confidence nti ndowooza nze Musumba yasooka okufuna mobile phone kubanga zaagulanga obukadde 3.5 eza bazitanga serotero kadde 3.5 kati nga tetusobola zigula. Naye olunaku lwe bazigula ndowooza zaali 28 October Musumba. Ne baga nti ku buli petrol station ya Shell wali essimu nenziruka emisinde nengenda nengula essimu yange. Etsimu era yali 0772401475 ndowooza bwe yali naye kati yavaako kubanga simu kadi yambulako ate ne bagaana okunziriza ennamba eyo. Naye Musumba essimu nagigula ku lunaku olwaddako lwe bazi nagigula the following day nagenda ku Shell y'ekireka wano kubanga ebiseera ebyo era nali nkola wano mu 1998 nali education director communication children ne music. Kaakati nengula essimu nga tulowooza nti kintu kya ngungu kya kwata bukwasi, so batuteekateeka nga tuzigula ne zituuka ne ku level y'okuzituweera obwereere kasi togula simu kaadi. Amakampuni ne galyoka gayingira wana ye yali MTN kati ne wayingira wendala kakati eno serotero negena ngekyuka nekyuka amanye kyusiza amanyo basatu obaana nefuuka Airtel nenga tulina K2 tulina hani zonna ziri awo mpitirivu obungi Airtel UTL nendala. Essimu zino olwo batuteekateeka nti maaso wali ekijja kubanga bo baba bagira ki bamanyi mu myaka gino tulireeta obulwadde bufaana bwe myaka gino tulikola bwe plani nene. Kaakati bwe baleeta amasimu tukizuula luvannyuma nti gasobola okumwe twasooka bupeesa ne tubuvaako ntandika okuseesa embaati. Kaakati ebintu byonna bye twatawaananga nabyo nze nali ngenda okwanjula Musumba kankunyumizemu katono nali ngenda okwanjula. Essimu emu yali wano kireka we nali yali landline nenkuba kakati bannange fena tusinkana ku Advent Center kati olwo ne tuva ku mpewo kati nga tulina kwesa okukkiriza nti buli omwana abeera ku Advent Center ku ssaawa entuufu. Kakati ekyasinga okusesa ennyo mukulu wange yali wa New Vision nga editor ng'alina essimu ye yabukadde busatu n'ekitundu kubanga editor bamuguliranga essimu ate ye atalina ssimu ye yatuuka leeta ne tumuleka n'okumuleka naye ffe abatalina ssimu nga olwokuba tulina communication after that kubanga zaali za landline nga tuzireka mu office nga tulina okukuuma obuki obudde. Essimu bwe zajja ne ziruka zituleetera obulimba Musumba. N'otula mu mmotoka n'osanga omuntu ali gindi ali bweyogerere nambuza oli ludda wa nti ndina mataba n'atera okutuuka olwo bagenda Jjinja n'atera okutuuka kyokka ffenna mutudde mu mmotoka abantu 10 ali mu kulimba. Essimu zino ne zireeta obulimba obutayogerekeka
twali tulowooza nti obulimba bwokka bwe buliko. Tugenda okulaba omusumba Kakembo yakyogerako luli nkyakijjukira mu lesoni. Bwe baleeta zino essimu eza Tekino, musumba essimu ezo ziriko software awamita Phoenix. Naye software yoyo mubi nnyo. Oba app oba kiki Katonda yekka yamanyi nti ateekako obukazi obugwagwa. Era okujjako ng'olina yali n'essimu erina software yoyo ayinza okugamba nti musumba Mayanja naawe obulaba buno obuli obwerere. Naye nga nteekateeka nti nno gwe kasita kakutanda n'oguloba kuva ku mmekoba ku 12, 13, 14, 15 kati bali ku 17. Ezo zonna common zirina software yoyo nekubirako obukazi obugwagwa babuyite simani black and beautiful simanya biki African beauties biki. Kwegamba nolabanga bataddeko obugwagwa ate bwakifuba. Era omusumba Kakembo yakyogera nti wogezako kajjako kagaana. Okitege tumala gabijjako. Ebyo byokka tebaakomaawo. Naye waliwo enteekateeka enkuukuutivu. Ng'enteekateeka eno yakuketta abantu. Kati kyekimu ku byokulwanyisa ebinene nnyo COVID byaleeta. Mu nteekateeka y'ensi yonna baagala okumanya buli mayanja ky'okola. Olwokuba baagala okumanya buli mayanja ky'akola, baakola enteekateeka ne baga nti mayanja tunammanya tutya. Tuteekewo mobile money. Mobile money oba oyagala oba toyagala musumba olina okuwaayo akafaananyiko, olina okuwandiisa erinnya lyo, olina okola. Tosobola kubeera anonymous n'okuba simu. Kuba kakati n'okubeera ne simu card olina kumala kwewandiisa. So teri simu card eri anonymous nti onogikubirako n'ogimenya n'ogisula wali n'obba abantu. No, buli kiseera buli kadi ebeerako omuntu. Kyova olaba nti toyinza kumala gakwata simu yo n'ogiwa mulala nti kubisa. Waliwo omusajja yankubira essimu emyaka nga essimu yange nagigula 98 naye emyaka ndoza giringa 10 egiyise. N'agamba owange konza wange emuntu ozirina konze era sebo nagijjako bujja n'enziruka emisinde. Olunaku olulala nali nkoma weeka nga nkyakola eruzira. Bwe nkomawo omukyala n'ankubira essimu. Bwankubira essimu bw'ati n'eŋŋaano gikwata kubanga nali ntuuse ku gate. Nali mbeera mabega wa ddomu y'abawala. Kaakati bwe nzigula gate bwe nti nnyingire nga ndaba essimu mu ngalo yange ekyavuga naye nga mukyala wange alina gwayogera naye. Kitegeeza ki nti waliwo abanyiga ne balikodinga. Kaakati baakibala ne balowooza nti nkutte nanyiga n'alikodinga. Kati oli naawulira ng'essimu ngipiikinze. Kaakati bwe yandaba ng'essimu ngikutte mu ngalo. Kyokka ye alina gwayogera naye. Ate essimu gyakuba yange. Ne mugira bwe nti ne mukolera akabonero nti salako. Oyo mukesi. Salako. Awe natandikira okumanya nti essimu zino bazinyiga. Essimu gy'okutte mu ngalo njagala ngikubuulireko nti COVID bwe yakusibira awaka oba ku mulimu oba tokyagenda mu class kati olina kukolera ku ssimu, okuziika tukuziikira ku ssimu, okukyala tukyalira ku ssimu, socialization yonna ya ku ssimu, online. Kino kye kyakutuukako era kye kyatuuka ku nsi. Kati ensi abagisomesa ye television ne radio. Kubanga abasomesa abali physical kaakati kyenkana baabagoba. Olina wani yagadde omuyigiriza kaakati data oba tolina. Okitegedde. Kaakati agenda ku TV ya bwerere n'alaba kuba agisasula mwezi ne biggwa. Naye jjukira nti abasajja bano bazanya firimu gye bayita Big Brother. Firimu eyo Big Brother gye baazanya yali eraga nti maaso eyo tugenda kubaketa tubalabe yonna gye muli. Mu Big Brother bakulaga bano nga bali mu toyi nga bali ludda wa bakola biki era no muvubuka waffe wano bamukuba ebifaananyi nga yeegadanga n'omuwala mu Big Brother house. Ekyo kitegeeza nti bakulaba yonna gy'oli. Buli simu gy'okuba eterekebwa. Every phone conversation is recorded. Buli message gy'oweereza naye eterekebwa. Buli kutambula kwonna kw'otambula essimu yeekulaga. Jjo essimu yange yantabula yampereza message neegamba nti owange tulina timeline yo ey'okutambula kwo omwezi guno. Nega nti wangi taata ngenda okuggyayo essimu nga buli gye natambula n'essimu eragayo bulungi kilomita essaawa biki byonna nga byonna ebiraga bulungi. Nega nti nfudde Kaggwa waabwe olwo omukulu Google andi bubi buli lugendo lw'entambula nti ku Tuesday watambula bwe ruti, ku Wednesday watambula bwe ruti.
kubanga waliwo lwe nateekako location nga nina kyennoonya ekyo ne kindoopa. Kankutegeeze nti gy'oli bamanyiyo, ebifaananyi vidiyo byonna bamanyi gy'oli. Mu kiseera kino waliwo software gwenkozesa okola video za television, naye abasajja bali bagezi bampa software yoli ne banga nti tomala biseera toweraliikirwa ku computer yote kuli space. No, ebintu biri mu cloud. Oyo cloud gw'owulira mugende kompola baga nti osobola otereka ebintu ku cloud, naye buli by'otereka eyo nga babyeyanza. Kaakati olwokuba nkola video, buli video gye nkola nino giweereza mu cloud, tukiyita rendering, okugiteekateeka bagirendaringireyo kati bagisigaza. Siyinza kukola nga siri ku internet, kubanga siyinza genda ka cloud nga siri ku internet. Kati program yonna nenjikola nga nkozesa internet, naye nga buli kyenkola bakitwala era basigazako copy eri ne baga nti eri mu cloud. Kati nze eno ne bampeereza nenkitwala ku television. Ekitegeeza buli kintu kyonna kyenkola oba mboogeddeko oba nkoze eki, ekyo kiba kitegeeza nti nno bali aba cloud aba Google byonna babisigaza. Era olunaku we lulikya ne banoonya ababadde boogera ku Google bagenda kusookera ku ne video ze zino zonna, kubanga oweerezayo email yo gyokwesanga password n'ebihi kati byonna Google ng'abijjayo bujali Kaggwa mulaba bino byabadde akola eri ku Google Drive. Okitegedde ekyo abantu bangi tebakimanyi. Baga nti software gwe baleese mulungi nnyo, ali mu bire, ali mu cloud. Kati olwokuba ali mu cloud nze seetaga ka computer kange ne bekataba na hard disk space mba bulungi ebintu bikwera mu cloud. Naye akakodyo ka cloud kayige ate abayindi be basinza okukakozesa be bakola software yoyo. Cloud buli kintu ekyo kyonna akimanya. Waliwo ne messages ze bampeereza naga nti last year ku lunaku luno bino bye wakola. Taata ngendo okulaba nga baleese ebifaananyi byonna byennakuba ku lunaku olwo last year. Mwenna ebintu byenjogera mbimanye bulungi abalina amasimu n'abali ku internet. Kaakati buli kolo gy'okola eraga ani gw'oyogera naye, ebbanga ly'omala ng'oyogera naye na biki bye mwogera. Okitegedde? Buli mobile money exchange gy'okola bw'oti eya mobile money. Okitegedde? Eri omuntu amanya naga nti Mayanja gwatera okuwa miliyoni 5 amo Kaggwa tumutegedde. Okitegedde? N'olwekyo okugenda online kyaleetebwa COVID mu ngeri y'enjawulo. Era bana basajja ba Zoom bafuna omukisa ogutayogerekeka. Baali bakayingira wano tetubamanyi tetubafaako naye kasita lockdown zajja. Fenna tugenda ku Zoom, kati Zoom mugagga muvundu. Wali abakoze program ezimufaanana abalala naye ye yagagga wala kubanga yatukwata mu kiseera. Naye jjukira nti buli byo recordinga ku Zoom era nabo bali babitereka. Buli kyokola, by the way, kina abantu mulina okukyegendeza, kinavudde ngamba nti nina okwogera ku teknologiya. Buli kintu kyonna kye mukola kiterekebwako copy. Waliwo bino bye babalimba ne babagamba nti WhatsApp is an end-to-end encryption. No one can read your messages. That is a lie. Ekyo tekisoboka. Messages zonna WhatsApp ino kubanga ezisigazaako, kubanga tukimanyi bulungi ti Facebook, Twitter n'abalala bonna basigaza ku messages zaffe n'ez'amasimu bazisigaza zonna n'endala. N'olw'ensonga eyo okugenda online kyafuuka ekyokutrackinga abantu internationally. Okimanyi olwaleero nti twafuna Katonda omulala. Sebo Katonda bamuyita Google. Google ye Katonda w'ennaku zino, kubanga buli woli amanyiwo ng'akozesa Google Maps. Amanyiwo era gwe kwata computer yo ejja kuwandikako aidha mbuya oba simanya kinnawatako oba wa. Ekitegeeze manyi location yo toyina boyinza kumudduka. Google asobola n'okumanya by'oyagala okukola. Kati abaleesawo zonna kati owandiyagadde okukola bino. Kakati asobola n'okuweereza birthday message. Google ali mu America n'ampeereza nze birthday message kubanga yakutega ng'oyingira mu Gmail n'afuna ebikukwatako byonna kati byakozesa. Nze ne bwe mbanga nina ekintu kye ngenda okugula ye yennyini bwe kasita typinga ke ngaleeta email yange yonna nga gikubawo. Nga nyamba n'okunyamba kubanga kakati sebo yanfunza dda
Google yatereka ebifaananyi byo, Google Drive ebifaananyi byo, video zo zonna, documents zo, ye manager wo, kati tokyerinako tokyalina buyinza ku bulamu bwo. Google byonna yabifuga kubanga olubikubanga abitwala. Google sebo n'amabaluwa go sebo yagatereka yagafuga mu Gmail. Okitegedde oyo tatufuukidde Katonda. Google ebibuuzo byo byonna abiddamu, abaana bwe bagenda nga batayipinga genda mu Google, genda mu Google, yemboozi yokeri ku mimwa gy'abantu. Tebakyaga nti genda mu Bayibuli. Nedda sebo twafuna Katonda omulala, twafuna atuddamu omulala. Bano abaana abasoma bagenda ku Google Scholar. Google yafuuka ekintu ekitagambika ne kifuuka Katonda kati kyakola atukonditioninga, atuteekateeka, atuyigiriza era atuteekateeka. Musumba nyiza okusomoza olwaleero nti toweza simu 10 z'omanyi mu mutwe kubanga waliwo buli jazi kuterekera, naye olunaku bwe lulituuka ne bakutemako oba essimu eyo ne bagibba. Yate ne bwe bagibba era ojja genda ku Google Drive yo era ozigyeyo kubanga wazitereka dda mu Google. Kati Google amanyi ne b'okubira amasimu bonna n'ebyoyogera abimanyi. Tuli conditioned, tuteekebwa. Google lw'oli mubuuza ekibuuzo n'akuddamu n'omubuuza nti Sabiti lwe lunaku ki, olw'okuba wamanyira omwesiga ne bw'ali kugamba nti yesanda ogenda bugenzi kubanga omwesiga, era agenda kukutegekera abantu abakunoonya, agenda balagirira bulungi wajoli singa ebiseera ebizibu eby'enkomerero ebyabakkiriza mu Katonda n'atamukkiriza biribeerawo. Google agenda kuyiwayo fenna kubanga amanyi location zaffe, ebifaananyi byaffe agenda kubijjayo abiwe omuntu atatwagala, video zonna agenda kuziraga, byonna ebiyinza okuyitibwa ebyobujeemu eby'abantu abalabirira Katonda. Tulina okubeera abeegendereza kubanga tekinologi ono 5G ajja. 5G bamuyita the internet of things. Asobola okukufuga remotely ng'akozesa essimu yo. Asobola okufuga amawanga remotely ng'ayingira mu network zaago. Kaakati ekiseera ekyo bwe kirituuka, tutandise okukkiriza kye bayita new normal mpola. Naye nga bino byonna biyita mu tekinologiya mpola. Olunaku olwaleero Musumba kankubuulire, abasajja bakoze video, unfortunately bagita the tomorrow war. Musumba video eyo ya mutawaana kubanga egamba nti mulimu ba aliens. Abasajja bano basinza ku Saturday Sabiti. Kaakati firimu eno eraga nti ensi yonna erina okwekuŋŋaanya erwanyise ba aliens bano abasinza ku Sabiti ku Saturday, era ebintu byonna mu ebiri bulungi mu eyo firimu. Today's war, tomorrow war. Firimu bagifulumya ku Friday. Friday yali ya mu July, ng'enkya Sabiti, tomorrow war. Kyusa mutwe ogambe nti the Sabbath war kubanga ensi yonna mu firimu eri yeegatta erwanyise bano be bayita ba aliens abasinza ku Sabiti. Ate nga toyinza kubanenya kubanga ddala kiyinza okubeera ekituufu nti tetuli ba mu nsi eno kuba Bayibuli bw'egamba nti ba aliens be batali ba mu nsi eno. Tetuli ba mu nsi eno. Kaakati firimu zino zitegeka abantu okukola ki? Okubaako kye bakola mu maaso eyo. Kiki kye tugenda okumaliriza nakyo? Gwosaana kola otya mu bintu bino ebya tekinologiya? COVID akuyigiriza ki nga yeegasse wamu ne tekinologiya? Ekintu abakristaayo kye tulina okutegeera nga abaana ba Katonda abagenda mu ggulu nti ekigambo new normal ne bwe kibanga kirabika bulungi kitya, kyagala kutukkirizisa embeera empya naye nga si ya Bayibuli, kubanga tekiri nomo obutasinza wamu, tekiri nomo okubeera ku mbaga y'abantu 10 oba 5, tekiri nomo obutaziika ku maama wo oba taatawo, tekiri nomo obutasemberera banno. Bino ebintu bikakibwa bukakibwa bannaffe abaayiiya ebirwadde bino. Kituufu tujja kugibeeramu new normal,
naye tekitegeeza nti tulina okukyusa n'ebintu ebiwandiike mu kigambo kya Katonda, kubanga bw'otandika okukkiriza nnyo nnomo kitegeeza ojja kukkiriza n'okukyusa olunaku olw'okusinza. Kitegeeza nti ojja kukkiriza n'okubeera ne Katonda omulala owa artificial intelligence nga Google, Katonda omuggyemu obwesige. Kitegeeza nti nno radio ne television n'amasimu gaffe bye bijja okutufuga. Naye jjukira nti buli ebbanga ly'omala ku television yo olwala amaaso, ebbanga ly'omala ku ssimu ng'ogikutte olwala kookolo. Ekitegeeza ebintu bino byonna bituyita nnyo nnomo byakutulwaza era byakutuleetera buzibu, naye ekisinga obukulu mu by'omwoyo tulina okubeera abeegendereza. Tekinoloje ali mu kukuketta, lekera okuteekateeka obufaananyi n'ebigambo gambe bitategerekeka ku YouTube, ku Zoom, ku Facebook live, ku Facebook kuki. Beera mwegendereza by'oyogerayo, beera mwegendereza mu by'oteekayo, kubanga waliwo akutunuulidde era akunoonya ng'akunoonyaako ensonga. Mukyala waite amaliriza atya nti ekiseera kino Abadiventi amagezi ge bandibadde basala n'abantu abatya Katonda kwe kudda mu byalo. Bwodda mu kyalo amaaso go galabe ku byakiragala gave ku screen zino eza bbulu ezirwaza. Bwodda mu kyalo weefunire ku mazzi amalongoofu agatali gano ag'omu Kampala agonna agayita mu tooyi ez'enjawulo ate ne kazambi yenna. Va mu kibuga ofune emmere etali nkolerere, kubanga emmere wano gye tuli eba ya nnaku 3. Walye ettooke bw'olitemayo bw'olirya n'omucungwa bw'okutemayo bw'ogulya. Okudda mu kyalo si kibi. Waliwo abayimba mbu nze ndiko favor sinza kudda mu kyalo. Obwo butamanya omuntu aliko favor ate yabeera mu kyalo. Genda e Bungereza, abaavu be babeera mu kibuga London, abagagga babeera mu countryside gye bava. Abagagga ne balyoka bayingira mu kibuga n'amamotoka gabasajja abagagga, naye mu abaavu mubeera mu kibuga muli mu buki nga mupangisa obuyumbayumba. N'olw'ensonga eyo ekigambo ekyo njagala okubeegayira Abadiventi mwena mukiwulirize. Go to the countryside. Omwoyo w'obunnabbi aga nti mukole mu bibuga naye nga muvaawa mu byalo. Work the cities from the countryside. Kubanga musumba kankubuuza ekisembayo. Oba lockdown esooka bakusibira mu nju, ey'okubiri ne bakusalako bakiyita batya district, ey'okusatu egenda kubeera eri. Tojja na kufuluma kugenda kugula kintu. Kakati ali mu kyalo olaba bwakusinze, kubanga mukadde waffe yatugamba ti mwabali mu kyalo mugende maaso n'okulima no problem, mwabali mu kyalo mugende maaso n'okuzimba no problem. Kakati olaba bwayogerera ddala president, olaba bwayogera ebigambo bya Ellen White nti mudde mu kyalo. N'olw'ensonga eyo kamalirize n'ebigambo bino. Abasajja n'abakazi abooluganda, COVID nsaba abayigirize nti waliwo ekitali kya bulijjo ekigenda mu maaso. Era COVID gyakusindise ku mutimbagano, nze ngowa communication nkulabula nti beera mwegendereza, kubanga byoyogerayo ne byokolayo ekiseera kigenda kutuuka ng'ekiseera ky'omusango byonna bijjibweyo bibeere against you. N'olwekyo beera mwegendereza mu byokola. Ate ng'oliye ku mitimbagano beera mwegendereza essaawa z'omala ku byuma bino gabeere maaso go galwala, osobola okulwala ne kookolo n'ebintu ebirala. Eyo nayo yali nteekateeka ya Setaani otutwala eyo gye tusobola okulwalira. Okudda mu kyalo ojja kufuna emmere eri clean etali nkolerere, ojja kufuna amazzi amayonjo agataliimu kazambi, ojja kufuna obulamu obulungi. Mukyala Bikongolo yaŋŋamba nti bw'oyimirira n'otunuulira bwetu n'olaba kiragala amaaso agaba gakooye gawonera ddala, ate nga kituufu. N'ekisinga ojja kusemberera nnyo nnyo Katonda nga tolina buvuyo buno obw'ekibuga obuleekaano obukutawaanya. Ojja kuvangayo gy'okole nga musumba Mayanja bakola ne musumba Lubwama, atoddeyo obeere mirembe mu ssanyu ng'olindirira Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama atuwa omukisa okubeera abeegendereza mu bino byonna bye tuyita nnyo nnomo n'ebirala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Saba musumba nga tonna bakuteera ddala muzindaalo. Lecture ebadde mpanvu ya ssaawa namba, n'olwekyo njagala kufunayo ababibuuzo 5. Oh, sorry, kale bayina okwogerako n'omusumba waabwe mu nsonga enkulu ez'obunnabbi ku level eya waggulu. Ebirowoozo bino mbyagala. This is wonderful. Owooluganda Timothy wabuuzizza nti COVID kawuka
era bakola kakole nga bwe batugamba fe batugamba bugambi nti kava mu labu ye Wuhan tetulina nsonga ya kuwakanya ekyo okujjako nga tufunye obukakafu obusingaawo naye oba bakikiriza banasayansi ne baga nti akawuka kava Wuhan eri mu China ekyo tukikiriza era akawuka it's a virus kuba virus zitera okutambulira mu bbanga so ekyo kye bakugamba kye tukyamanyi n'okutuusa kati era tewali akiwakanya akawuka gye kali kaluma kalwaza ate kabi nnyo naye nga batugamba nti bakola kakole Oluganda Sekayovu yes ayagala technology mu balancing nti mulungi yes ekyo kwegamba bwenzija wano olwokuba nina ebbanga ttono sisobola bambi kufuna budde kuwana teknolojia naye jukira nti era omuntu Andrei Klashnikov bwe yayiye emundu teyateekateeka nti egenda kutta abantu eyo gye bayita AK-47 yali Andrei Klashnikov teyagikola nti egenda kutta abantu naye ku nkomerero abantu AK-47 zibatidde ddala bangi nnyo naye nga bwe yali agikola teyagendera ekyo kati tekinologi alina ebirungi bye bingi nnyo byesiyinza mu kiseera kino kwogerako naye olw'okuba mubimanyi kati ate nze mbaleetedde ebiri negative mubeere nga muli beegendereza bwe mba nkozesa essimu ngikozesa bbanga ki era ngikozesa njirwako ntya bw'ebeene nnyonoona amaaso nsale magezi ki so tekinologi ayambye era abaana kwe basomera olwaleero naye ejjukira nti ne bye basomerako ng'omusomesa olumu kuba omugongo ng'anyiga akapeesa ng'ate agenda wali awalala n'olwekyo kituufu Sekayovu kyayogedde nti tekinologi ayambye eno n'eno naye nze nkuleetera sayidi eyinza okuba ey'obuzibu kubanga biri ebirungi olwedde obimanyi Hasifa agaye nti ye talina kyalo wakudda kituufu abantu bangi bali bwe batyo abamu babatundako ettaka abamu bennyini be baalitunda abala tebabeerangako na kintu kyonna batandikira mu kibuga very good kyali kyalo ne kifuuka ekibuga nabo ne beesanga mu kibuga kaakati mu ngeri efaanana bw'etyo toyinza ganti toyina kyalo gy'oyinza kudda kubanga wakyaliyo amataka mangi nnyo mu byalo kati gwe noonya kasente osala amagezi okuddayo kubanga mu mazima tuyinza okufuna lockdown eri kumalako amagezi nga ne loole ezireeta emmere tezikyajja ebintu mbiita byakusaaga bino kino kituuza this is a dress rehearsal bino bye mulabako tuli mu dress rehearsal naye ebintu bijja kutuuka bibeere bikambwe nnyo mu nsi yonna nga n'entambula tezikyasobola kutuuka kale nno naye bw'obeera kumpi n'emmere yo bw'obeera kumpi n'amazzi go bw'obeera kumpi n'ebintu ekikola bulungi kati Hasifa noonya kasente ogende ojja kufunayo ebifo eyo gy'oyinza okudda mpolampola ffena tuli mu kweyiiya tulabe engeri gye tuyinza okukola kaakati nsubuga ow'entebe aga nti 666 ne tekinologi kaakati ennamba eno 666 mu butuufu tulina okubeera abeegendereza ennyo okukitegeera nti eri mu nsi ya spiritual ebintu byaki bya mwoyo oli tayinza kugamba nti eyo TV 666 ene moroka gye bakoze ya Telsa 666 no kiri mu mwoyo okitegedde okujjako nga waliwo ebintu kati ebintu bino byonna bino bye tulaba bino bitu kye tugenda okusalawo nga bibaddewo era nga tubikozesa kyolisalawo mutima gwo kye kiri kutuusa ate eri ku 666 twala ekyokulabirako singa guga akuyigiriza ebintu byonna byoyiga naye ye nakukanyugiramu obutwa obutonotono n'ogenda n'obutwa obwo kigenda kuleetera okusalawo ekintu ekiri kuviirako ennamba 666 nga kiva mu kukkiriza kokkiriza oli kyakulimbye so ensonga eyo tukatuleme kulowooza nti eno peni 666 guno mufaliso 666 eno night gye nyambadde no kintu kya mwoyo naye bino ebya tekinologi neki bitutwala butwaze wali kati kyoli salawo okukola nga tekinologi akututteyo ne tekinologi byanakuyigiriza byonna osobola osalawo obulungi nobeera ku ludda lwa Katonda oyinza okusalawo obubi unfortunately nodda ku ludda luli olufu naye kiba kyakusalawo ekiri mu mwoyo mu mutima gwo aga nti kikoze bulungi nnyo abaana okubeera nabo awaka ekyo kisinziira era mukkiriza 10 ku 10 nti abaana kitukola bubyo batwala nga bato nnyo actually nze tekyani nkoze na bulungi omwana okubeera mu boarding nga muto nnyo ekyo nkikiriza kyayogera however kisinziira ne ku muzadde ali awaka basobola okuba abazadde nga bali naye nga tebasobola kusomesa baana
ng'ate kisingako oba abaana ne bavaawo kyova olaba nti ku nkomerero beetema kubanga baagala abaana bano bazanyidde wani bakoze bye batayagala kati kisinzira ne ku muzadde aliwo omuzadde oyo alina kyasomesa omwana oba omwana ali better off okugenda okusomesebwa eri ku ssomero oba wa yonna so ekyo Oluganda Bisaso kyagambye katufube okuyigira Katonda tuyige engeri gye tuyinza okukuza abaana naye nga kituufu abaana si kirungi kubejjako nga bato nnyo era ndowooza omuggalo guno guyambye abagufunyeemu bafunyeemu kakati ebintu bino ebyenjigiriza mu butuufu ffenna bitutabudde era jjuuzi abagoberera amawulire mwalaba omukulu wa UN ng'aga nti bannange ebyenjigiriza nga bifudde nnyo ye tunaakola tutya naye enteekateeka ya COVID nayo yina okugirowoozaako nti nno syllabus ezi zonna zigenda kukyuka ate ekitweraliikiriza nti bwe zinaakyuka ziyinza okuyingiramu okuyigiriza abaana ebisiyaga nti kiri okke n'okuyigiriza okusinza okulala nti kuli okke kubanga tuli mu nnyo nnomu byonna biyinza okukyuka ne syllabus ne zikyuka n'olwekyo ffe ng'abali mu byenjigiriza ekyo bambi kitweraliikiriza syllabus zigenda kukyuka olw'okusobola okwetalinga ku myaka gino egikoze eki egimisinze n'ebirala naye katusabe Katonda naye ng'abaana mubasomeseza awaka kubanga tulina emitimbagano tusobola okujjako gundi mukozese WhatsApp musobola okufuna ebigezo okuva mu masomero ag'enjawulo n'ebyokuyiga mugira muyigiririza abaana awaka n'ebizze mu mawulire mugira mubikozesa naye kye tweraliikirira nti kiyinza otuuka mu maaso ne bakyusa syllabus zonna naye kye tutya nnyo ti bwe banaazikyusa ne muyingiramu obutwa okuva ku zino ze tubadde nazo ekyo mmako okyogedde seetaga kukyogerako okyogedde bulungi nti nno amasimu gano tekinologi bwe yayingira waliwo yakuba akafaananyi akansese nnyo nga taata alina essimu ye maama alina essimu ye abaana balina tablets oba endowooza iPads ne tablets nga n'akabwa kawaka nako kalina engeri y'akasimu kako gye katunuulidde kaakati ekintu ekyo ne kikola bubi nnyo kubanga nga bwe nabagambye ku masimu gano kuliko ebyobuseegu by'otayise ebyereetako byokka kaakati zireeta n'obutabanguko aba ku ssimu emmere ng'esiriira ng'olutalo olugwawo emmere gye naguze sente nnyingi n'esiriira kubanga ono yabadde ali ku ssimu ate omukyala ayinza okuba nga n'ayogera ne munne ne banyumya oluboozi ebintu ne bisoba kwegamba ne wajjawo friction ey'amaanyi abaana tebaagala kukola mirimu okitegedde bw'aba ku kyuma n'omugamba nti genda wali agenda okivaako ng'aboggola kubanga firimu gy'abadde alaba ebadde yakuboggola ebadde yakula kati ogenda omugamba owange gundi kizito ate n'olulala aba tayagala na kuyimuka kubanga akafirimu kakyamunyumira kaakati tekinologi ono yeetaaga okwegendereza ennyo kubanga mu butuufu ajja tutabangula era atabangudde amaka mangi nnyo essimu eyo yokka gy'okwata mu ngalo musumba ssebo bw'oba era mu kansoli nyindowooza musumba essimu ogiteekamu essimu eyo etabulidde ddala abafumbo ne kamala kambanyumizeyo kamuŋŋende omukyala ng'akwata ssimu ng'akubira omwami yes darling sweet bikongoliro oli luddawa ng'omwami amuga nti ndi jjinja nti oli naani nti ndi ne bakama bange mu lukiiko nti okakasa oli omusajja naga nti katoyagala kumbuusabuusa kugambye ndi mu lukiiko ne bakama bange kwe kumugamba ebigambo bino nti musirusiru gwe tunula emabegawo omusajja yagenda otunula mukalabiramuko emabega ak'emmotoka yali wali ku Luumu Street agenda otunula emabega ng'emmotoka y'omukyala emugoberera naye nga wano ataddewo kimaama oli kyali ambuuza nti oli naani kono nti ndi mu lukiiko naani ne bakama bange ejjinja amugamba musirusiru gwe tunula mu ndabirwamu olabe tekinologiya tulina omukozesa n'obwegendereza bungi kubanga atuloopa ate ayinza otusiriwaza n'okwonoona amaka gaffe mukama atusaasire era atuwa omukisa tusana tudde ku maviivi musumba tuddeyo twegayirire Katonda kubanga obudde buweddeyo okulimba okubuzaabuza bino byonna tekinologiya byatuyigiriza bannange essaawa y'okubyenenya yeeno kubanga mukama waffe ajja ng'olimba bwe lugamba ajja mangu naye ekigambo kyamaliriza nakyo kiga nti buunya kino mu mawanga gonna mbasaba muyimuka okuva wano mugoberere omulamwa gwaffe ogugamba nti I will go
mugende mutegeeza amawanga kubanga obudde buggwereddeyo ddala. Mukama tusaasire tukole omulimu gwe nga budde tukyabulina mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Wow. Abooluganda katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa ennyo ow'ekisa. Mu nsi muno muzzeemu amagezi mangi ng'olimba bwe luga nti amagezi geeyongedde mu nsi. Tekinologiya ono newankubadde ng'alina ebirungi bingi naye alina enteekateeka enkuukuutivu ey'okubanga eketta buli muntu by'akola ate neekola ne kye tuyita predictive behavior n'egimanya n'abanga tajja kubeera wa mukwano nnyo gye tuli mu biseera ebigenda okuddako. Ekyo ne kitugamba nti tubeere beegendereza tuleme kutambulanga mirembe gino bwe giraga naye tukole ebyo Katonda by'ayagala. Katonda waffe essaawa eno yafukamira ku mavivi kwenenya kubanga essaawa zituweddeko n'obudde butuweddeko. Tutegeere mu COVID ono gwe tuyitamu mu kiseera kino nti ebigendererwa bye tebyali bya bulungi eri abaana ba Katonda. Wabula okubajjako okussa ekimu, okubajjako okusisinkana, okubajjako buli omu okugumya munne, okubajjako okusinziza awamu, ate n'okusinza okulala kwe tukoze emitimbagano ne gijjako ebintu ebifu bingi. Nkusaba otaase ekkanisa yo, nkusaba otaase abaana bo, ebintu bino bireme batwala. Nkwegayirira tufukamire twenenye, okwenenya okuli serious kubanga enkomerero etutuukiridde. Tuyambe tunywerere mu kigambo ky'obutakivaako, tukisome ate bye tulaba mu nsi tubijjemu ekyokuyiga, tuleme kubiyitako buyisi. Emikisa gyo katusabe gisigale naffe newankubadde nga abantu baagala tukyuse ne tusigale ku makuba agedda ge walagira mu kigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.